Tuli mu palamenti yaffe eya Uganda butereevu nga bamugimanyi era nga eno yo mukimanyi bulungi nnyo nti yazingibwako nti waliwo eyagyekwata era nga yennyini yo. Kakati gwe okugendamu n'obaako kyonna ky'oteesa oba ky'oyagala okubeera nga oyisaawo naddala nga kirimu okwekalakaasa, naawe munnange oba omanyi gye biggweera era n'omuto asobola okukubuulira nti bino bigenda kuba bwe biti ne bwe biti. Ssemujju yategeezezza mu paalamenti ku lunaku olwokubiri ennaku z'omwezi nga 26 nti paalamenti eggalewo, leka twekalakaase. Ssemujju Nganda nga ayogera n'obutali bumativu ku kuwambibwa kwa Besigye. Kakati munnange Honorable Ibrahim Ssemujju Nganda yakoze apiiru eno mu paalamenti, naye nga okusinziira munnange ku mbeera nga bweri mu paalamenti, definitely awo oba okitegeera butegeezi nti majority tebajja kukikkiriza kubanga kugambye paalamenti eriko nnyiniyo era bwe batyo mu ndowooza abamu baali badde baagala naye nga munaye tebalina kyakukola. Kale kitegeeza nti basigala bali divided, tukikole tetukikola. Kakati okusinziira ku mbeera eyabadde mu paalamenti, Ssemujju Nganda yategeezezza nti okuwambibwa kwa Dr. Kizza Besigye okuva mu ggwanga erya Kenya eno yabadde move erinnyirira oba eraga okulinnyirira kw'eddembe ly'obuntu wamu n'okutyoboola obumu mu region. Olwo n'enkola eya demokulasiya munnange eba eweddemu value wano naddala mu East African Community. Kati Ssemujju nga mumumanyi omusajja nga ensonga azirambika bulungi nnyo, bw'atyo yategeezezza paalamenti nti bandibadde basooka ne bayimirizaamu mu ntambuza ya paalamenti mu ngeri y'okugiggalawo, olwo bateekewo kye bayita defiance, kirage nti waliwo ekintu ekyetaagibwa okubeera nga kirambikibwa abantu bakitegeere, era nga kino enkola gye kyakoleddwamu yabadde mbi nnyo erinnyirira eddembe ly'obuntu. Yagambye nti munnange eno si nsonga ya muntu omu yekka. Okuwambibwa kwa Besigye kuvumiriddwa ensi yonna, United Nations ekivumiridde, balooya okuva mu nsonda zonna ez'ensi bakivumiridde, ba Human Rights Defenders bakivumiridde, ne Uganda Human Rights Commission olaba evaayo Wangadya yeevaamu n'akivumirira, ate nga munnange eno ebiseera ebisinga obungi erwawo okuteekinga bold stances ezifaanaganako bwe zityo nti erwawo munnange kubanga yabitengo. Tukira yatutegeeza Wangadya nti munnange ye byayogera bamala kubimuwa mu meeting zaatulamu n'abasajja balina zipisto. Kakati kitegeeza nti munnange oyo ye namusaasira dda bambi mu kikazi wattu tonenya wa bwereere bamuwa mulimu nga papeti nti eriyo akasente bino byoba oyogera sooka otwe ripooti gye mukoze bino mubigyemu na bino ne ssente babawa ntono ddala okukola emirimu, ate tebalinaawo kwegamba kubagayininga banti mulimu bajja guwa omuntu omulala oba temwagala tujja kuteekayo abalala. Kakati nti olaba nabo bavaayo ne bakola such bold stances, muganda wange kiba kitegeeza nti ensonga eyo eba nkulu nnyo. Era Ssemujju bw'atyo n'agamba nti abo bonna bemmenye waggulu awo omuli United Nations, ba lawyers, Human Rights Defenders ne Uganda Human Rights Commission, nti olaba
bavaayo kiba kitegeeza nti munnange ensonga eba nkulu nnyo naye ekyewuunyisa palamenti yo esigadde esirise terina kyenyega nti palamenti yalibadde eggalawo. Leka twekalakaase bigambo bya Ssemujju, leka twekalakaase. Munnange nga ayogera kwegamba alinga akuba omulanga eri sipiika wa palamenti n'ababaka ba palamenti, naye muganda wange kaadi ya NRM onoogijjawa nga gw'omu kwaba abeekalakaasizza tugenda mu kalulu ka 2026 onoogifuna. Sipiika wa palamenti basobola okulonda omulala oba gwe naawe tukola bye twagala. Ssemujju Nganda agamba nti okusirika kino kisiiga oba kiraga ekifaananyi ekibi. N'agamba nti gavumenti ya Kenya ekisooka yayisizza olugaayo mu principles eza East Africa Brotherhood oba Sseruganda mu East Africa. Muganda wange yabumenye bwe yalemereddwa okubeera nti eteeka ekitiibwa mu ddembe lya Besigye mu ebyo ebyabaddewo, era nga yeebuuza nti gavumenti ya Kenya ddala esobola okutunnyonnyola ensonga eno, erina okuvayo n'etunnyonnyola nti oba ddala mu butuufu ekyagendera ku nkola oba ku mateeka aga regional solidarity oba esazeewo okubeera nga nayo ekolanga oba ekolera abo abaagala okumalawo eddembe ly'obuntu mu East Africa. Era nga kino munnange Ssemujju agamba nti ekyokuwamba Besigye kyabadde kyamutawaana nnyo, naddala bwe twogera ku demokulasiya, era n'asaba palamenti okubeera nga yeeyunga ku nsi yonna okuvumirira ekintu kino era ebeeko kyekolawo, baleme kusirika busirisi. Yegeekeno ke kaseera ak'okubeera nti nno munnange tulaga obuvumu, tuleme kulaga butiitiizi. Bwe kiba nga United Nations Human Rights Defenders wamu ne bannakenya bennyini bannansi okukozesa ne legal community ey'e Kenya basobola okuvayo ne boogera lwaki ffe munnange tusigala tusirise. Bagamba nnyini mufu yakwata ewawunya naye kati ffe wano muganda wange byayogera nno oyinza okubeera ng'obirabanga kwegamba oba nti kale ye ayogera naye kwegamba ate kuno kusoomooza kwe nnyini, kubanga omuntu bw'ajja n'akugamba katugeze nti mbadde nzija kusasula ssente naye weewuunye nzikebeddeko nga nyingira wano mu nju oba nga sinayingira mu geeti awo nga nzirina, era naawe wennyini nga nyingidde mu luggya lwo nzikutte mu nsawo nga nzirina, ngenza okuyingira wano nga sizirina, naye ate nga tewali muntu yenna yina katugeze mu kikomera, ojja mugamba ddayo ozinoonya okitegeeza weeziri. Naye bw'agaana okuddayo n'agamba sitaabwana zireka zigudde, kitegeeza taze nazo. Kati ne Uganda bwe batugamba nti waliwo demokulasiya kiba kitegeeza nti ffe nga ffe oba stakeholders tulina okuba nga ate kuba ffe abasookerwako tulina okuba nga tuyimukiramu. Kaakati kino njagala okubakakasa kyekikakasiza ddala ensi nti Uganda yawambibwa, tuli mu buwambe obwa ddala, tuli ku ntoli za muntu tuti. Kakati munnange proposal ye ey'okubeera nga bateekawo okwekalakaasa nti tusobola munnange kubeera nga naffe tubeera bubeezaawo okutuukiriza mukolo nga palamenti nti abantu batutegeere butegeezi nti munnange ffe tuli awo tutuukiriza kifaananyi ekyo ekya palamenti. Leka tutambule tugende twolekere eri Kenya ne High Commission tudemandinge answers
leka tuggalewo chambers paka obwenkanya lwe bunaatuukibwako. Era n'agamba nti bwe kiba tusobola okwekalakaasa olw'omugaati kitegeeza nti era ne demokulasiya tusobola okwekalakaasa olwa demokulasiya bwe tuba nga tusobola okwekalakaasa olw'omugaati. Munnange ng'amaze okwogera ebyo palamenti ne mulabika nga mwabaddemu obwama mukumumuunya tonkubya miggo ndeka nze n'atunuulya nta sipiika mu maaso nga ngenza okunona yakasente mu ofiisi bwe bityo. Era Ssemujju munnange n'asigala nga ali ku ekyo kyaliko era nga ayagala palamenti esalewo mu mutima ogukulumirira eggwanga. Kakati olwo ddala kituufu mulowooza kinaasoboka kino banaakikola kubanga bwera okwekalakaasa nedda si y'ensonga si kwekalakaasa kuliko okkuba amayinja naye bwe bajja kitwala nti okwekalakaasa bo bagamba balina engeri gye baleetamu ekigambo ky'okwekalakaasa ne bakigeza nnyo okwekalakaasa si y'ensonga ebintu bikwatibwa ngeri ya kisajja kikulu negotiations naye ng'ate enkola gye bakolamu ebintu yo si ya kisajja kikulu nti oba nteesaganya. Kakati awo munnange we wali ensonga ddala palamenti banakkiriza okubeera nti nno baggalawo nga balumirirwa ekikolwa ekyakoleddwa oba nga bavumirirwa ekikolwa ekyakoleddwa nti Besigye yakwatiddwa mu ggwanga erya Kenya n'aleetebwa mu Uganda mu ngeri y'amanjoolo